Mbaniriza nnyo mu gatale konfufu obudde buno wawulidde dakiika emu yokka okuwera ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi nsaba okkirize tutandike nga tukutegeeza ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Ebyomuka abanja omugole ebintu biranze. Maama w'omugole akalambidde nti si wa kubifuna. Ennyama ya kabuuyi omukazi gy'aleese awaka etabudde abafumbo. Omusajja alumiriza omusiguzi okugigula. Kati yalaba mukazi akaza n'angamba njewoze. Bannaddiini basabidde eggwanga olw'ebyo Katonda by'aliisizaamu omwaka guno. Pulezidenti abasiimye olw'okukubiriza abagoberezi okukola. I really congratulate you. This is how you've taken my mother. Abapoliisi abakuludde omukadde mu bisooto olw'okukuba omuntu bibonoonekedde. Kkooti yaabwe esembye bagobwe. Omusango gubasse muvi. Njagala nkwebaze okubanga okkalidde katutandika agatali konfufu. Ebyomuka abanja omugole we ebintu biranze. Agenze ekisoga Bugerere okubanja abakadde bamuzaalira omukyala. Ebintu bye yabaleetera wabula ngo maama kalambidde n'agamba nti talina kyagenda muwa kubanga tekigwanidde. Ensonga z'omuntu Hadadi Lugolobi abanja mukyala we Sofia Nakafeero ebintu biri mu kadde 20 byagambye yatwala kwanjula n'anoba mu bbanga lya myezi 2 byongedde okulanda. Hadadi abukeereza nkula n'ayolekera ekisoga mu Bugerere okubanja ebintu bye nga balekeddwako ganga yavubuka bamuyambeko okubisitula nga biza Yesuka gy'abeera. Omuganda Lulutusi yesimbirwa ntoko mu lujja obula Nazala Payima Nankwanga olumule neyegalira mu nyumba ate namala n'avaayo ne boleka nnyo obwangu omuko n'amutegeeza nti ebya binonye. Sina kyakinjagala bampe ndi musajja munaku ndabona obunaku bwange. Abaledde okusitula ebintu ate bawaganya okuyingira mu nyumba ya Nazala Nankwanga ku kifuba bafulumya ebintu omugole Nakafeero n'atuuka endulu neeraya. Ono maama badde ekubye mu nyumba avuddeyo nga bamutegeeza nti wali kirala kibaagala okugyako ebintu byonna bye baleeta mu kwanjula. N'omukolo yatuuka ku lasiti wabulayo ennaku ezo 3 n'angamba ajja ti ebintu bigaanye n'esitula akakadde kamu kitundu entebe n'ettanka byayagala n'enkamuwa olw'okutya okuswala mu famire yange. Adani ne banne bayisa abeerosi ekisoga era ssentebe Ssenyu Dani n'omuwanika Sebagala Claudia ne basaba ensuga basooke bazitulemu n'enjuyi zombi. Ono ebevumba akufuba nnyumba ng'omuka Dadi akeetabyemu. Omuka kalambidde nti ketonyeka gwake ayagala bintu bye bassa ekyo babale ssente z'obukadde 20 ziyassaamu bazimu ebigwe. Buli kimu ekyange kyonna nkyagala. Genda okube balala naye ebyange mbyagala. Abeerosi basabye omukuwa Dadi asooke ate ku bigere yeewa obudde afumitize ku kikolo ky'okubanja ebintu bye batundira abako nga nina Nakafeero beerowooza osanga banaabako ekirala kye bakanyako. Netukubiriza ennyama yaliibwa okutegeera nti ate yageza wa musajja mwandibadde ekyenda bange ebikalu ebisoboka banga olugoye nalwo lukalu naye tebisoboka baalutwala. Nazala Nankangwa akabidde mu maaso g'omukoddomi gwabadde bwekereza oluyi omukolo gw'amama ne bagwekiika okumutangira okumukuba. Maama agamba nti ng'ogyeko entebe n'ettanka muwala we byeyeegulira abako basinga kubaleetera nnyaanya. Nnyaanya zo zaali ana kyegamba nti abulamu tikisa ennyaanya. Buli muntu yenna yalaba ebyajja. Tebakulaza emikolo gindabye omugulabye ku TikTok. Walabako embuzi n'ente. Maama agamba nti ajja kuddiza mu ku bintu kubanga tiyamuteresa buteresa. Naye nga nazze mu mateeka yampa muterekere abatwakola naye akakalu ng'agamba ati ebintu byenkuwadde njagala okole ki mwaka wa Sofia bavuddeyo
obinzirize twakala naye kakola tikingabireeta agamba nti namahalo omuko tiyagawa omukazi ng'eddiini bwegamba omutima ogwange ndi munaku naye gwekusa nze niweyandiza ati mpaako okubiri nanditudde nemugamba Sophie obutasinga obutankwata ku mawulire yandi nga teyagala bintu ate nga si bibye naye kakasa bwino omulina nani muwadde nemwako bino byamaali dduniya Adadi naye mubbi ebintu byali byenekanda mukazi yagigula wakuka ebintu okutwala ku mmoroka ne tuteeka mu nnyumba ennyumba njerere we yagipangisa bwana Adadi abongedde ennaku bbiri okumweramu ebintu bye byonna tajja kubakkiriza kumubba ebyange buli kyebamanyi ekyange nkikola tukyagala buli kyebamanyi ekyange nkyagala nensitula ebintu by'omu nnyumba byonna byabadde asulako nga byange n'ogenda ku muzigo waali ngaze ng'amubbaki Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulu eno ku Bwabukere TV. Ate ennyama ya kabuye etabudde abafumbo ne baawula ekisenge omusajja ng'alumiriza omukyala nti omusiguze ye yagula ennyama eno baddukidde wa RDC n'abatabaganya mu lukiiko olw'ekyalo. N'abasirye Eva Museo myaka 8 yaddukira mu ofisi ya RDC w'e Kayunga n'awabira Bamuzi Livingstone myaka 5 olw'okusuulawo amaka bano bamaze emyaka 3 nga bayawula ekisenge era nga buli omu alumiriza munno obwenzi amyuka RDC w'e Kayunga Bareke Solomon Trevor engidde mu nsonga zaabwe era akubye olukiiko maka g'abaana gasangibwa ku kyalo Kitimbwa e Kayunga mu lukiiko n'abasirye asooka okugera nga alumiriza Bamuzi okusobola obuvunaanyizibwa bw'amaka nga lyapepeya n'abebbale omwami wange yatunda ettaka saateekako omukono genda okuwulira nga mpulira amasimu agamukubirwa oli amugamba tunda byonna oyo tumuleka oveeyo eno tugende gye baagala okugenda musimu kwano kulategeeza mukyala we abadde yasusa embaliga nga n'olumu yamusanga n'ennyama waka gy'ataguze nga byalondoola yakizula nti olw'omusiguze yagigula bwe nsanga wenva n'ayagala ate azijje wazikole ki azikukuse ate nga nze maze okukola ki okuziraba ne mugamba ate ennyama nangamba nti njiguze ne mu Buganda mbadde wano nenkubuuza tugenda konsava noga toyina plan kati ate ennyama okikoze otya kati yalaba mukazi akaza nangamba njewoze n'abasiri ategeeza nti ennyama eyogerwako yali kabuibwe nga kanyonyidde bulungi bwe yamufuna nga yali kabuye naye ng'oli namuwa ssente n'azimpa wano era natandika okugamba nti omwami oyo omwagala omukyala atambula nga tambulidde gy'alaga n'amala ennaku zaayagala n'alyoka akomawo abafumbo bano beerumiriza buli omu okussa munne ennyonta obunaanyizibwa bwe omukyala bwakuvunaana bwe wali wasuula ssebo waddamu obeera tugende kugombola emundu gyeri waŋŋambye ngenda kuleeta sirimu leka n'olwokubiri leka n'olwokusatu leka kati nankyawo okumala emyaka emeka 3 kakati nagenda okwetunuuliramu ennyo nga naye sinze mukadde nnyo sinze mubye nnyo ate sinze mwavu kyalo akole ki kanoonya emyaka 3 okalirira muno nange nenfuna RDC baleka abuza abafumbo bano baba bakyayinza okuddingana nga n'abasiri asoose okwanukula nga bwakyayagala kabitewe muse nze nali mwagala era wali essimu zajjanga ne zikubwa ekiro n'aginyiga oli n'amubuuza nti mwali n'ambuuka owulidde n'afuluma ebweru najja n'azikwatirawa ebeeru abalagidde okukebeza omusaayi nekisudibwa nga bonna balamu abadde abatuze omukisa okusalawo ku nsonga z'abafumbo bano ng'abasinga bategeeza nti ennyonta y'omukwano bombi ye batabula era babadde amagezi baddiŋŋane emyaka 3 tosobola girekera muno ng'akyezinze nga gongolo akakyagera emyaka 3 liba bbanga ddene ekiba kinyeebwa kisiike kiteekeyo eri musisi aliyeko leetinite eriyo bakyala baffe oluusi omusajja asobola okubaawo okudde waka ng'atyakomawo waka kulwana na kuyomba naffe tutyetalo RDC balekasi abafumbo bano okusinywa ebyayita batandika obufumbo obujja kye bakoze mu lujjudde buli omu neetondera munne wakati mu luleyolekereko okuva mu batuuze Bebeka Ivan yakusakidde eggulu ku Bwabukere TV.
ate President Yoweri Kaguta Museveni asimye bannaddiini okwejjamu enjawukana n'obusosoze ne bakolera wamu nga kati basobolera ddala n'okukuŋŋaana mu kifo ekimu ne basabira eggwanga mu mwoyo gumu. Abeebazizza olw'okubiriza abagoberezi bonna okukola ennyo. Okwogera bino mu abadde mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'okutambuza omwaka mulamba. Okusaba kw'okwebaza ebibadde omwaka gwa 2024 kubadde makubo Pulezidenti Tebe nga kwetabyeko bannaddiini okuva mu nzikiza ez'enjawulo. Okusaba kulemeddwamu Apostle Dr. Joseph Sirwaddu wa Victory Kyaki Mondeeba. We do not pray for our own selves. We pray for other people. We pray for items that we share in common. Kwetabyeko President Yoweri Museveni ne First Lady Janet Museveni alakuwadde kumyuka wa Pulezidenti baminisita n'abakungu bangi mu gavumenti. First Lady yeebazizza Katonda omwaka okuggwa kugwa 2024 nga Uganda ntebenkevu. Father, indeed you have been very good to us. You have been merciful and compassionate to us throughout the year. As 2024 begins to wind down now, Father, we have nothing but gratitude in our hearts for all your mercies to us as a nation. Awadde ekyokulabirako ekyamawanga atawanyizibwa amata mu ssina ebizibu ebigwa mu kweru ne baza Katonda nti okusomoza ku Uganda tekulina. That there are many parts of the world where from January until December the people have suffered because of wars, insecurity, earthquakes, hurricanes, floods, and many other natural disasters. We must thank you because you have extended your merciful hand over our nation this whole year. Bw'ati awonzi omwaka ogujja ogwa 2025 eri Katonda gubeere gwa yebala byokka. As we look forward to 2025, we again call on you, Lord, to come and walk alongside us. For we know that it is only because of your presence that we have come this far as a nation. Ye minisita w'ensonga wa Pulezidenti Miryebalanda akisiza nti Uganda terina nsonga lwaki teyebaza Katonda olw'ensonga nti amawanga mangi gatabanguse ne Uganda ekyayimiridde wamu. Uganda is persistently peaceful on the account of your leadership, Your Excellency. We cannot take for granted this year's year-out stability. Ate Pulezidenti mu kwogera kwe asise kunnyonnyola engeri Uganda gyekuzeemu ng'eyita mu kutundu ebyamuguzi byayo okuli ennyama, amatemwanyi n'ebirala era ng'ensonga lwaki teyakiziganya na bannaddiini abalinga Baganda abantu okukola. Now we wealth creators, we came to see that we needed everybody who bought our milk was helping us. The one who bought our beef, the one who bought our bananas, the one who bought our coffee, these were all our friends. They were helping us. That's why we reacted against the sectarianism which was being pushed by people whom we didn't understand what they were interested in. We rejected, as a student movement, the sectarianism of religion, because some people were pushing that. Sectarianism of religion, of Catholics, Protestants, Muslims, tribes. We said, but these are all, all these people need us and we need them. Museveni asibye bannaddiini olw'okuleka entalo z'eddiini ne batambulira mu atali kusosola mawanga. You formed the Inter-Religious Council. I really congratulate you for finally being in the footsteps of Jesus. Omukolo gw'omwaka guno gutambulira okunamu ogw'okukoleramu okuba obwavu mu bannayuganda kano Pulezidenti abawadde ekyokulabirako ekya Yesu yali omubaze. The 4 dimensions of Jesus' ministry: preaching the gospel,
healing the sick, feeding the hungry, but also the fact that Jesus himself worked. Jesus worked in the carpentry of Joseph. He worked himself with his own hands. Ku ludda lwa gavumenti mu kulwanyisa obwa pulezidenti yategeezezza nti enteekateeka ya PDM etambudde bulungi kyokka mu lutalo abaddeko olw'okugirondoola mu ggwanga lyonna asanze abantu tebanafuna kakadde ak'essente bwe kalambikibwa. PDM is moving well in some areas. In other areas there are some, like in Kapchorwa, I think I may have to arrest many people because I was there yesterday. And then I said, I asked, there was this huge crowd there. I said, did you get the 1 million per person? Many of them said no. They got less. Robina Nantale, yakusakidde guli nkulaba ku TV. Kooti ya poliisi evunaanya abasirikale baayo bana nga bano balabikidde mu katambi akasaasaanidde emikutu mugattabantu nga bawalula omukadde mu bisooto bwe babadde bagenze okumukwata ku misango gy'okukuba omuntu. Kooti esabye bano bagobebwe mu poliisi naye nga baddembe okujulira. One is being taken to police like this. Kano ke katambi akasasanya olunaku olweggulo ku mikutu emigattabantu nga abasirikale ba poliisi bakulula omukadde embiso tebadde bagenze okumukwata ku misango egyekuusa kuba Abudo Nsobuga. Abasirikale bano kwabadde ku Andrew Betunga, Darius Harizira, Hope Nsasirwe, Ndoroyis Kiboneka. It is okay. This is how you've taken my mother, and in a car which is unmarked. This is how they've taken my mother. This is how they've taken my mother. Bano ali bageze okukwata omukadde ayiruka Putulaine Victoria emyaka 65 okuva mu Seero yeerubiri mu division ekakuba mu balala ku bigambibwa nti yakuba omuntu. Bano olw'okulabikira mu katambi akasasanyi baakwatiddwa ne baggalirwa nga leero batwaliddwa mu kkooti ya poliisi etudde ku kitebe kya Yerwize embalula okuvunaanibwa. Kkooti tekkiriziddwa mba namuli oluvannyuma lwayo omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusooka ayogeddeko ne bannamawulire ategeezezza mu kusinza kyakoleddwa abasirikale bano nga poliisi bakivumira mu nkola emirimu yaabwe. Abo bonna twasazeewo ne tubayisa mu disciplinary court yaffe eya poliisi, in other words kooti yaffe eya region wano Rwizi ekwasisa empisa. Era leero bwe tubayisiza mu kooti omusango gubasse mu vi. Ategeezezza nti musala y'omusango gubasinze era kkooti ne wabula okubanga bagobebwa mu kitongole kya poliisi. Era bawadde recommendation eya bagobwe mu kitongole kya poliisi. Agambye olw'okuba nti kkooti si yesalawo okubagoba bakyalina ennaku 14 ezibakkiriza okujulira. Ono agambye nti abaana bano baguddwako omusango omulala ogw'okutulugunya era oluvannyuma batwaliddwa mu kkooti y'embalala okuvunaanibwa. Abasirikale bwe tubajje wano immediately ne tubateeka ku motoka ne tubatwala mu kkooti. Eno kkooti yabasindise ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Omukadde Aliyabi ne muwala we baliko bye balambuludde. Yalagira bano abapoliisi abasatu bankwate bantwale kifuba. Kati awo we nagaanira ne ngamba sijja kukkiriza wadde okukola ki kuba statement gundi gy'oleese complaint gy'ondeetedde bya bulimba ate bulijjo ojja wano nga bya bulimba. You cannot be the police serving everyone in the country, but you're giving more priority to other people and the rest you're not giving them priority. That is one. Two, you have police officers telling you, treating you like you're a criminal even before you've been tried. Bino byonna bireetebwa ttaka tewali kirala. Bino bye bakola baagala boonone omusango guli mu kkooti tebaagala gugwe. Fatuma Nagudi yakusakidde guli nkulaba ku TV. N'emboozi ezo nsaba okkiriza tusooke tukuwummuzeemu katono kyekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mugataliiko. Omukadde aloopye neighbor ku LC lwakuzimba ng'ayingira mu ttaka lye. Ajja n'atukolako effujjo. Tujja waliwo ebigambo bingi ebyogerwa naye twagala tugende nga tulongoosa abantu bamanyi. Bajja ne bagamba tulina bassekabaka 35 nedda
tulina bassekabaka 3 olw'ensonga nti Kintu ne mutabani we Nabakka tebabajja kaba era tewalina batandikira bayita ki bo baabula bubuzi era teyinza kugamba nti wano we twassa akabakaani ekyo nakyo ekintu abantu agala bongera okukitereezaamu. Waliwo n'abagamba mbu basikira obwakabaka. Nedda ssebo obwakabaka tebabusikira balya buki bulye. Katweyongereyo n'ekitundu ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Ettaka litabudde abatuuze ab'e Kansanga. Omukadde bw'alumiriza mulirwana we okuzimba ng'ayingira ewatali wawe. Ab'akakiiko k'ekyalo basabye bano batabagane. Namukadde Rehema Nakabwe yeekubidde endulu kwerose olwamulirwana we gwalumiza okuzimba n'ayingira ewe. Nze nasooka oggula ku muteeguya. Nze nali owokubiri n'enzimba eyasooka oggulako yenna nfuka teyazimbirawo nze namusooka okuzimba. Kyova olaba nga Pawulo aluma ejjiiko kubanga yamuguza kugamba lino lyekkubo nga bwe liri lino eggazi n'amuguza paka n'abeera ng'asigaza ekkubo lya bigere. Ettaka litabudde bano lisangibwa Kansanga mu divisioni Makindye. Wano abakulembeze okuva ku Luusi babingiddemu okulaba nga bagonjoola obuzibu. Emanju ono yagula ekugamba nti ebiwandiiko ebikadde yandikiyambyeko okulambulira kubanga okuba balinaanye ekkubo ebisinga tubadde tukola tubiraba. Rehema ategeeza nti kalikola 92 nga lumiza nayite aliziri okuyingira ewe. Akaayanira ekkubo nteme wange bw'aba afuna ekkubo we yansanga okumala emyaka nagula wano emyaka 82. Abakulembeze balambudde ettaka lino okulaba obuzibu we buveera bakizudde nti aliziri yayingirira ettaka lya Nakabugo. Deno kati tunaba nakufika naye manye ekigambo kyeyangambye wangamba bwoti mami nangamba kyawe kyo kyewakola bwe kityo nakigumira naye teekako engogo. Abakulembeze basabye bombi okutegeragana bamalewo obutakkaanya buno. Kulambulula era ebimu ebiwandiiko mubeereddwa nja kusaba omulundi obulamulirwana mu kusaabirewo yeyongere ku nsonga eyo ne sayidi wa yawansi ey'omugenzi Nanfuka. Ebyo nga famire ya Fred Lubanga eri mukatula nanyini ttaka okuli ekibanja kyabwe kyebamazeeko emyaka 30 nga basula obusulo okubatulugunya okususe n'okubasibisa mukomera obutatadde. Obulumi bwennina bwa kibanja. Omusajja yeeyita nannyini kiba kittaka naye nga si ye nannyini ttaka. Ajja n'atukolako effujjo buli kemere kennima akasaawa. Bano batuze ku kyalo Nakagere mu divisioni Goma Mukono. Tugenze mu maka gano abaana n'abazzukulu ng'amaziga gabayitamu ne balombojja ennaku gye basiŋŋaanye. Kino mama waffe taata babadde batuyama ebaliisa abaana babatwala Luzira tuddukirewa okubanga omugagga yagamba mwavu tasinga musango. Oliye wa ssente ffe tetulina ssente naye n'abanaku nabo babeerayo ku nsi. Tusaba buyambi baneemo tudduukirire tuli bubi tetulina nakye tulya tusiiba njala. Bategeeza nnannyitaka bwemanyikira Sekuyama yagula ettaka ku Ddumba lye babeera kugaba ekibanja mu kiseera kino bali bagobako ssaako n'okubatulugunya okuzuse bamuleka okulina mpi batuwulidde ekisinze okusibisa abazadde baabwe. Ye Sekuyama yajja n'asaba emmere yaabwe yonna kwotale n'okuba kitaabwe benduulu ng'ekyuli nabo mukwetasa kwe kukuba Sekuyama ne bamukupa n'omukwano ku kibegabega ate yasooka okwaba naye tebamuwuliriza okuba wano bakozesa ssente. wabula bajja buzi kwaliko emmwanyi kwaliko olusuku luna ne balutema ne balusaawa. ssente bw'ekyalo gwe balumiriza okwekuba ne nannyini ttaka okutulugunya ab'ekibanja aliko byalambuludde. Ate Sekuyama gwe balumiriza okutulugunya famire ategeeza nti yaligula ku Robert Ddumba yamakisa nti Lubanga talina ku kibanja. Busulu anti nze ndabyeko ebiwandiiko by'ebusulu. Ukidde Ddumba eyaguza Sekuyama naye aliko byatangazizza.
Lugendo Crispo ne Madina Sibere bakusakidde guli eno Bawukede TV. Ate abantu bongedde okujuza akakonge akabukedde okwetaba mu kalulu akagabula Ssekukkulu Sadida. Abajjuza basabye bannaabe nabo bongere okujjuza kubanga omukisa gw'okuwangula gukyaliwo. Abantu bakyagenda maaso n'okujuzaako enkabukedde bitebe mu kazini kagabula Ssekukkulu Sadida bewangulira ebirabo ebyasiddwawo. Harrington Juko amanyiddwa ng'emusima Swanko Katayira wabukedde n'abavugirize bagavanazi hoteri Mukono bagenze mu paaka empya nga oziba taxi bakondakita abasabaze n'abatala bajuza bawangule. Henry Kabito dereva ku stage ye Masaka era tata omimbi winu waje ajuliza muwala akakonge ne badereva bali n'abagulira era n'abakunga bajuze bawangule. Kamuwala wange nnwazi konge bubiri newulira n'abasaabaze bonna abagenda emisaka njagala bawangule. Ye Kasimu Lubega tata omuyimbi yanga mule era omuvuzi wa taxi mu paaka eno yajuza obukonge okubadde akakena akamutabani we abantu abenjawulo okubadde n'abatembeeyi abatunda ebyokulya mu paaka eno nabo bajuza. nawe nibuza okuba namukusasooka nga bwe maze okujjusa olupapula lwange njagala kuwangula sekutulumigaana okukyamiwa tufunayo bukedde netuyambayo abantu ng'abadireva baffe nga 10 ku siteegi yaffe ey'emmere kiba kitundu kimu bukedde enamba emu. Kitonzi wa Governors Hotel Mukono agabatwibwa ategeeza nti enteekateeka z'okwaniriza abawanguzi abataano abagenda okumula mu hoteri eno n'abagala baabwe bwe ziwedde. Nga bulijjo tuwagamba abawanguzi b'akakonge kano abawanguzi abagenda okuwangula abagenda okulya mu bannaabagendo bajja kugavana kugenda kubasuza okumala ebiro ennaku ezi nga banywa nga balya nga beeyagala ate tubatwaleko ne mu bitundu ebirala. Akuza abantu okujjubira okujuzaako nge kubanga bategekedde ebinyuma byenje. Mujjuze akakonge temukoowa mujjuze akakonge Ssekukkulu Sadida buli omu asobole okuba omuwanguzi. Gabula Ssekukkulu omwaka guno ageddwa Dura Motors abakuleetera pikipiki Kanyasenke ne tukutuku Zongsen Yugajike ne Governors Hotel Mukono Patrick Kibirango yakusakidde guli mu Bawukede TV. Bo abalotale kilabu eyemuyenga bebalizaako munnaabwe Emmanuel Katongole olw'okulondebwa ku lukiiko olw'okuntiko olwa Rotary mu nsi yonna. Banalotale kilabu yemuyenga bakungandye ku Las Vegas hoteri ebuziga okusiima Munalotale Emmanuel Katongole olw'okumunoggolako ekifo ky'okuba nti yemukwatulwa ku lukiiko olukulu olwalutalo olw'okwetoola ensi yonna. Banalotale bangi bamyozaliza olw'obuwanguzi bwe yatuukako ne bagamba nti mukuyambye okutuuka ku kino kwe kuyamba abantu abali mu bwetaavu. It's a very, very big achievement, not only for Uganda, but for the entire African region. President wa kilabu eno Katimba Mugwanya alambudde ku buwanguzi Katongole bwe yatuukako. He'll be responsible for both Zone 21 and 22. 21 is the whole of Africa, less Sudan, and the whole of the Middle East, Asia is 21. Ye Katongole mukugera kwake nti mukumitusiza ku buwanguzi yenkolagana eno gy'alina ne banalotale beemuyenga naddala nga bawaayo eri abali mu bwetaavu. It is such a very humbling experience to do what we've been doing for over 100 years, touching lives. We must give Governor Ike a platform to stand on as Rotary Africa. Oluva banalotale bamuwadde ebirabo okumusiima omubadde n'engule mu ngeri emu National Theatre ejjudde n'ebuga nga munnamawulire era omuwandiisi ku mbuzi ez'omukwano era le Joseph Baine Migisha amanyiddwa nga Dr. Laavu abadde atongoza akatabo ke akakwata ku mukwano. Omukolo gw'okutongoza akatabo gwetabiddwako ebigogo va mu gavumenti n'emikwano n'aba basoma emikolo gye egikwata ku mukwano. Nga akatabo tekanatongozebwa abazzi basanyusiddwa abayimbi okuli Kenneth Mugabi kw'ossa ne Bannakatemba aba Fun Factory.
Mubaka we yawandise mu katabo kano nga busomeddwa munnamateeka Edmond Lukandema, minisita wa ssemateeka Norbert Mao atendereza obukugwa Dr. Lavo bwaludde nga yalesa mu bintu yazaawandika ku mukwano. Let's remember that Hilary's book is based on the newspaper columns he has written for decades. I have been a fan of those columns and I'm delighted that most of them are now in one place. Ate akulira Private Sector Foundation Stephen Yasimwe nga yakiikiddwa omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa akutidde Dr. Lavo okwongera okukuba erinnya lye n'asaba bannamawulire okuba ku kibamuyigirako. Twebaza Dr. Beino Mugisha kubanga avuddeyo n'ayogera ku bintu ebiyunga amaka, ate tumwebaza ate tumusiima mu ngeri gy'abiwandiisemu. Ye Dr. Lavo yogedde ku kigendererwa n'omulamwa gw'akatabo kano n'asaba abasomi okukanoonya bakasome kuba kalimu ebintu bingi. Omukwano gufuuse bizinesi, so ekivuddemu abantu abangi kati gonna baguvumirira. Naye ekitabo kyange kikulaga omanya otya akwekweseemu, omanya otya Lavo entuufu, ogitambuza otya. Abetemu kutungiza akatabo kano basibye Dr. Lavo olw'okwewaayo okuwandiika omukwano. Buli yenna agamba nti ze Lavo nagivaako, Lavo biki kino ekitabo kijja kuzza ku mulamwa era okyeyagaliremu nnyo. David Tamale ne Giovanni Kibirigi bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV. Nabino ngataliiko nfoofu ezzadde kyamuwe. Atweyongereyo n'abawanguzi abagenda okukola Umrah e Mecca ne Madina nga bano bawangula olugendo ne bannaffe abachapa General Enterprises ne Bukedde babanguddwa nga tebannasembula kugenda ku lugendo luno. Abawangula akalulu ka Chapa Enterprises abakola Prisma Jarene ne Bukedde okugenda e Mecca ne Madina okolawo Umrah bazemu okusingana ku masigide Rashid Kalira oluwafisa omusata ndalaze abagenda okukulibiramu mu lugendo bano kuliko alika mumusobozi mukutale ku kale bino lubiga Fatuma ne Ramazani kakoza bwo bonna obumalengo obuli mu kanzu bw'oba eyambadde essaati yambala essaati nga yakitiibwa bannange eri tuli mu bugenyi bwani bwegenyi bwa Allah tumuswalire ntegerekese bulungi ebifo ebyo bye tugendamu babiyita mahbatul wahayi byakkirangamu obubaka byatambulirangamu malayika za Katonda byalimu nabbi wani wa Katonda okubasomesa kulembera mu director Mzata Ndalaze era nga yakulira ddawo ekibole Sheikh Yasin Kiwewa ne Khalifa Ahmad Mukasa ne tusaba Allah abagondeza olugendo lwe bagenda okutambula tebaleke kulwalirayo kyemba kubiriza nakyogerako mulundi oguwedde buli muntu agenda mu Umrah agende w'omusawo we amuchekingeko ku mubiri nga tanaba kugenda kona ddala omusujja abantu emisujja gye batawaanya nnyo katugenda mu season ya winter oli omusujja ne gumutawaanya naye ngeri tewali musujja yavudde nagwe eno ne gubeera nga gumuluma. Bano bamaze dda okufuna tiketi ne visa zaabwe nga bakusitula nga kusomeza 26 omwezi guno abakutuukira mu kibuga Madina beebaza Bukedde TV n'abachapa Enterprises olw'okubalowoozaako. Bukedde terimba, Bukedde ye TV eryaga ebintu eby'amazima nga n'abantu abagyeyunzeeko abakola ekituufu kyennyini kati ng'abachapa Enterprises. Nsaba Allah abaddizeewo mu maali yabwe gye bajjeemu, nsaba Allah abaddizeewo musera n'aba Bukedde TV, nsaba Allah ongere obbawangaaza ku mirimu gyammwe mufune bakasitoma bangi naffe abalabi tweyongere insha Allah. Aba Prestige Majalini abatuwa ekirabo kya Umrah era nsaba Allah wakitiibwa tutuuseeyo tukole emikolo gyonna nga bwe gyetaagisa insha Allah tube nga tufunamu ekirungi tutuuke tusabe buli kye twetaaga kyonna Allah tutuuke mu bifo ebitukuvu. Nsaba wakitiibwa Allah akkirize olunaku olwo lutuuke era ndi musanyufu nnyo era ndi mativu neebaza nnyo Bukedde TV okuba nti mutukoledde eby'ettendo. Nsaba wakitiibwa Allah yongere ogigabirire agigaziirize byonna bibe nga bitambula bulungi. Bano okuwangula bamala kuddamu ebibuuzo mu pulogulaamu yaddawo ku Bukedde TV mwezi ogwa Ramadhan omwaka guno. Ramadhan Kakooza yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.